Munange ali ku Pearl of Africa Radio ali kukula eri omuntu wa bulijjo. Munzikirize ntandikireko munda mu ggwanga erya Turkey. Kuba wengenda mu Iran wali Middle East tuyinza obutavaawo. Ati waliwo n'agava munda mu ggwanga erya Russia, tulengera kagava munda mu ggwanga erya North Korea Kim Jong-un naye ayina ebyokulwanyisa byasindisa ebirala. Abisindikidde ani? Ali ku Pearl of Africa Radio. Turkey, Erdogan, Tayyip, bano bamaze ebbanga buli omu azala wa munne. Buli omu azala wa munne. Jukira Benjamin ye mu bwongo bwe amanyi era Middle East agamba nti ye kabaka taagana muntu yenna amuddamu kigambo na kimu. Kati waliwo amawanga abiri, eggwanga erya Iran tulabawo n'eggwanga erya Turkey. Gano go gaganyo genda mu nkwawa, gano gaganyo genda mu nkowa za Isirayiri. Abasigadde abasinga bagenzeemu era bakolera Benjamin byayagala owa Isirayiri. Bano abakulu b'e Turkey n'aba Iran baganye. Era Turkey abakubanga tali mu BRICS bandi badde naye bamulivula dda. Baani? Abasajja b'eggwanga eri Amerika. Era naye omulaba ng'agenda mpola mpola, yatuuka ne kaseera nabagamba nange nabakoowa oba mungoba mu BRICS mungobeemu. Nga bafuna butakanya n'eggwanga eri Amerika. Abagamba nabakoowa bannange. BRICS ndi reddo ndi mweteefuteefu okuvaamu, ate bano bamwetaagamu kubanga y'omu ku balinamu amagye amangi mu BRICS. Kati aliko okulala omuntu wa bulijjo bano bafuna obutakkaanya, balina enkwe zaabwe. Era Tayyip omulengedde mu bantu batabeerawo, Tayyip tabeererawo muntu mu Middle East awo. Era Iran ye mumanyi. Kyova olaba nga Iran Turkey tiyamala na biseera bingi nnyo kuzoganya Iran kubanga amanyi alina obusungu tamubeereddeewo. Newe Saddam Hussein we yalumba eggwanga lya Iran ono teyajja, ate nga amaanyi era kuva dda yali agalina ono w'eggwanga lya Turkey yasirika busirisi. Babadde balumba eggwanga erya Iran emabega wali nga Turkey asobola okugamba America nti owaayi zikiza akasajja kaleke. Talina kyayogedde. Kitegeeza nti ekolagana yaabwe weeri. Last year, because of your participation and your generosity, we successfully roofed the dormitories at Shukran Babies Home, giving vulnerable children a safer and better place to live. But the journey is not over. This year, we run again. We run with purpose. We run to change lives. Join us for the annual Muslim Run 2026 under the theme Running to Build the Administration Block at Shukran Babies Home. Mark the date, September 20th, 2026, Cricket Oval, Lugogo, starting at 6:30 a.m. Come as an individual, family, school, mosque or corporate team. Kits go for 30,000 Ugandan shillings and 25,000 with KFC receipt. Kits are available at the following mosques: Wandegea, Kibuli, Old Kampala, Nakasero and Park Nkade Mall. Sponsored by KFC, Everyday Biscuits, Yokuku, Pride Bank, Pepsi, New Vision, Reynolds, UMC Victoria Hospital, Mocha Apeta, Shakifa Tours, Pearl FM, CBS. Call 0703 887 117. Annual Muslim Run 2026. Run for Shukran Babies Home Administration Block. Yagamba siina gatambaala kasajja nkamanyi. Era nga we baakikola munda mu ggwanga erya Syria nga bagenda okwesoggayo Isirayiri, Turkey, Amerika. Amawanga asatu geegatta ne gagenda munda mu ggwanga erya Syria ne gajjako Bashar al-Assad. Wabula Russia emuwooninga emulabula etuuka akaseera nemugamba weginaawunya ennyo dduka ojje. Era baamuddusa nakugamba nti yaddukira mu nnyonyi egambibwa okuba nti yali ya musajja wa ggwanga lya Russia. Ono Bashar al-Assad yalakkiririza nnyo era yali ayagala kuyingira BRICS. Zezimu ku nsonga ezamuggisaako yadde ng'ensonga nnyingi ez'essimba zezimu ku nsonga ezasindikiza bana basajja bamuggyeko nga bagamba kakati Iran wabanga yeesogga BRICS ne Syria naye yeesogga BRICS tuba tusigaza Middle East nti nedda ono tumuggyeko Bashar ye mwangu. BRICS mwemuli eggwanga erya Russia, eggwanga erya China, eggwanga lya South Africa n'eggwanga erya North Korea. Lwakubanga teryogerangako North Korea omumanyi yetamala googera bintu bye naye ng'omulaba bikolwa ali mu BRICS. Kati Bashar al-Assad
yali ayagala kwesogawo ze zimu ku nsonga ezamuggisaako era walengera Turkey, Isirayiri ne Amerika nga bamuggyako badda wali waggulu ne baserengeta munda mu Syria era omukulu era yali successful mission yaabwe n'akwata ekkubo n'agenda n'adduka munda mu ggwanga erya Russia mu Moscow nakati gyali amoga ekigambibwa nti yadduka ne konteyina z'ebyokulwanyisa yadduka ne konteyina z'ensimbi enkalu Bashar al-Assad gwe basalidde ogw'okufa sabbiiti eri walengera omusango gwe nga abasajja b'eggwanga la Syria bagusaze kitegeeza walinyira ekigere munda mu ggwanga lya Syria ono waakufwa bano baakola ab'ettaka ejjukira baakoze omukago n'eggwanga lya Saudi Arabia n'eggwanga lya Pakistan. Isirayiri teriimu mukago guno. Isirayiri tebali mu BRICS. Jjukira ate ekigambo kya BRICS nti wo atabaala kyali waffe naffe tumutabaala. Baalumba beesi ya Turkey munda mu ggwanga erya Syria. BRICS yakola ki? Olengera obusosoze tewali kye yakola. Benjamin tebamulumba ate nga ye yalumba beesi. Ekyokubiri baakoze omukago. Bano abasajja baakoze omukago ogubagatta. Benjamin yalumbye baakoze eki? Bano Saudi ne Pakistan balina kye baakoze nedda. Saudi bali mu kugitawaanya, abahuuthi bagitawaanya. Turkey nga tennavaayo. Guno omukago guno gunaabamu vibe guno. Gunaabamu vibe guno omukago bannange. Kakati obunkenke obw'amaanyi obuli awo tulinze kulaba kiki ekigenda okulaba nti ate munnange kiddako. Guno omukago gunaavaayo afuta. Omukago gwe walengedde ne mawulire gwe nakugambye anti walimba ntemye walimba nvaayo. Omukago gwe nakugambye ampuliriza nti baatuuse n'okuyita Irani. Nakugamba tuteekewo abiri. Guno omukago we batandika walengedde sabbiiti ewedde nga Trump agamba nti ngutaddemu sitampu ngukkiriza gye guli. Trump tasobola kwagaliza Irani kirungi. Kati walengedde ku Friday, Saturday, Sunday badde bitambula mawulire nti Irani bagiyise mu guno omukago. Irani ekyasirise ku nsonga eyo. Nakugamba we babanga mukago gwa ddala bayite Irani. Irani bagiyise. Irani yo enajja yamaze eddogweka enneenya abange bano abayise Irani ddala kituufu baamuyise bakakasa baamuyise oba baamuyise bakimanyi tasobola kuyingirawo. Kiringa mujja wana kuyita ku birthday tosobola kulinnyayo ng'akuyise kwejjako abantu baleme kwogera. Kati bano bayise Irani mu mukago kumwejjako. Oba tuli ffenna tulinze kulaba kiki ekiddako. Irani weegwesogera bweti ate manya Amerika eri giba giwunye ne Isirayiri giba giwunye wangi. Amerika bwagwesogga ogenda kuba mu byobufuzi bingi nnyo. Irani giba giwunye mu Amerika nanti ontabala nkutabaala. Kitegeeza Amerika tekyaddamu kulumba Irani. Bano bonna bajja kujja bagiyambeko. Abange nga tuva wali mu Turkey tugiviirako ddala ku Turkey mwali ku YouTube musobola okusindika messages ku Turkey ne Isirayiri nga tutunula ku comparingira ffe maanyi gaabwe ge balina olaba ki? Turkey ali mu BRICS, Isirayiri mukwano gwa Amerika ali mu BRICS. Kiki ekiddako? Kiki ekigenda okuddako? Naye Tayyip ono Erdogan jjukira bano beeri wala mu bantu abalina amaanyi. Akasajja akayitibwa ka Turkey kasembeze ku mwanjo yaddenga ne Benjamin naye amaanyi agalina. Kana akasajja kasembeze nako ku mwanjo ka Erdogan balwanira ggwanga lya Syria. Gye bagenda okulaba nti munange beekubira anaawangula yadde okulitwala. Anaawangula kubanga Jirani kati ali mu nkwawa zaabwe. Okitegeera kakitegeeza nti tulengere
tujja kulengera ku BRICS ng'eri mu mukago guli tulengere ne NATO ng'ate eri mu mukago kiki ekinaddako okitegeera kubanga Turkey ali mu BRICS ali mu NATO Iran gye bayita eri mu BRICS kiki ekinaddako abasajja ani anaatwala ani okitegeera abange nammwe mujajinge mujja kumpa ku message awo mujja kumpa ku message awo abali ku YouTube Turkey ne Israel ani jolaba message njazisoma maaso awo kiza nsoke kutwaleko wakati nga kadde kantwala kutwaleko wali munda mu ggwanga erya Iran tulabe kiki ekiri awaate abula kankutegeze ne bannaffe aba Royal Healers na Mirembe Road abagamba nti lero lwa Mande era baguddewo dda 12 y'abagudde kwasitamala subuhi nga kirira ggulawo eva babeerawo Mande to Mande bagamba amajani ga azima tegalina kubula mu nnyumba yo ne ku mukolo bateremuko okitegeera omukyayi w'oku mikolo bateremuko si wanjaye bateremuko okitegeera alusazi prostate ofuisa buli kaseera kamunguluze eva wane kamunguluze abaana tebalina appetite abakyala infection zibafukidde infection mujje mugule amajani ge bayitaaga azima bakulongoosa naye ng'olubuto lukyakulumira ddala jangu ogule amajani aga azima gali ku mitwalo ena gyokka mwabaani balina kye bayita Royal Honey kakati nno ate by the way kagamba ono mulongooseemu baleese version endala kasitola banga akoze discount omanya ina kaleeta katale kati Royal Honey stock empya atannaginywako atannanya ku stock ya Royal Honey eno ejaju yerimu n'akenjawulo alina akalungo ke yakwongereddemu togenda kweddamu kwejjusa Royal Honey mubisi onuuna munuune ebisigadde n'obirika balina kye bayita Royal Extra kano kagogola misuwa kava mu Tanzania bagamba nti kampola mpola kagogola emisuwa Royal Honey bagamba nti wa mitwalo 3 Royal Extra wa mitwalo 5 balina gye bayita Commando nako kakunyumyu ka kisenge k'abaami nako ka mitwalo 3 kakati bagamba nti otuukawo bagambe Magic Hub gamba ajati takia Magic Hub kyeki era yaliwa era akola biki ekyo kyama kyammwe bakasitoma bwe munaba mutuuseewo kakati mungeri emu endala bali kuna Mirembe Road ku mafuta ga Rubies kazimbe ka Volcano Bus Park edduuka namba 314 kwate namba z'essimu 07 zonna ziri ku WhatsApp enamba 3 0749 96 14 09 oba MTN 0779 95 92 45 esembayo nayo ne ku WhatsApp kwa delivery bagamba ati bazikola 0784 nkaaga 82 00 bannaffe aba Royal Healers na Mirembe Road wokka bagamba nti we bali kakati njagala tuddeyo ko wali munda mu ggwanga erya Iran kantandike n'ennyonyi kika kigambibwa nti kya helicopter eyabadde mu bwengula okumpi n'akagolomolo oliwo abeebuuza kagolomolo ke kaki ye Strait of Hormuz wali ku mazzi ga Iran Amerika geeyagala ke kagolomolo ndowooza mbazeemu bannange mwenna bulijjo abakyebuuza ke kagolomolo mu Luganda ennyonyi eyo yabuze wabula tewali yawaayiriza munne nti gwagirina neyagiwambi tanakuvayo kugamba nti nze njirina kumpi n'amazzi yabuze ebintu bakyali bange bigenda bitamamu yadde ng'olaba nti Amerika egenda eregezaamuko mu lutalo tekyalumba tekyateekawo nnyo obunkenke buli awo wabula bajjeno bagambye amagye gaabwe nti tekibagana kubeera ku standby n'omukulu mu nnanfuusi tomumanyi kati aliko okulalira omutwe wabulejjo ennyonyi yabuze Amerika egamba ennyonyi yaffe tetugiraba tebanaba kuwayiriza ggwanga nalimu neera naye esirise ku nsonga eno si gwe gusoose waliwo neyabulako wali mu kulwana era Iran yavayo negamba nti eyo ffe twagikuba ku luno ekyasirise
era ennyonyi era ginoonya asirike busirisi kubanga yabadde enoonyayo ki ebintu bitamye tubirabanga ebisiriseemu naye obunkenke abaliyo bye basobola obbokugamba tebamanyi Amerika kyazzaako kiriawo yadde nga agamba agenda kusuula ebyenfuna era tebamanyi na Iran yedifendinze kyenkana ki nakugambye sabiti ewedde nti Russia eyambako Iran ne China ne North Korea nagamba basajja ba North Korea basindikadde ebyokulwanyisa munda mu ggwanga erya Iran era gyebiri kakati wuliriza okulabula ne sekulabula okuva Islamic Republic of Iran wakati nga Abbas aragache ategeeza agamba nti waliwo amasimu agamukubirwa atulaze n'obujulizi Foreign Minister bubuno nze ndi mukubulaba Mr. Calls M2345 eza yawandikako mu simu yateekako Marco Rubio kigambibwa nti ne profile pic ye kwere ya WhatsApp kigambibwa nti ona amukubira amasimu mangi nnyo yatulaze mu kamera agamba nti bamukubira amasimu basobole okulaba nti ate munange batereza ensonga zaabwe amuyita mu meeting babeeka ensonga ze bakkaanya naye ekyo notakwata masimu ge era agamba ati Marco Rubio wekibanga entalo zaweddewa biki nti batuwangula lwaki ankubira amasimu anveeko kakati bawoninze eno message bagambye Yusufu nti wangi gitwalire abawarabu gitwalire aba Middle East abatwetoolodde gwe Katanda n'akola ensobi gwe Katanda n'akola era naffe tukooye okutumanyiira gwe Katanda n'ateekesa mu nkola Amerika kyagenda tuteekako nti agala kusuula ekonomi yaffe agisuula atya ebimu ku byo agenda kuziiza nga tewali mali eyingira mu Iran tewali efuluma Iran mu mawanga gyagenda okusinzira amawanga agetolodde Iran egalabudde gagambye gwe Katanda n'ateekesa mu nkola Amerika kyamugamba tugenda ye kumulumba tetugenda kumuteekako nvumbu tugenda kumulumba tumukube tugenda kumukuba ekyo bakibagambiddewo ekyo mukimanye Amerika wakuwa ekipapula ekyo tuteekako envumbo n'okkiriza n'ogamba tusigenda kukkiriza Iran kuyita wano kuyisa wano bya maguzi ne tubireeta n'obigaana tugenda kukuba tubagambye okwerinda si buti mwerinde temugamba tetwabagamba fe aba Iran bigambo bya Iran bagamba okuliisa ebijanjalo empiso kuweddewo kati kaseera kabikolwa tukoze buli kimu offensive tugirwanyisiza defensive byonna tubikoze muganya okwira baganda baffe tugenda kubakuba wallahi tugenda kubakuba gwanga lya Iran omanyi UAE kyekoze kasitewulidde ekyo eddidde omafuta gaayo etaddeko keegi eno ya giraasi nti eriko protection against drones Iran yemugambye webale kwonoona ssente UAE ezimbye era abaliyo musobola olaba zikampani z'amafuta naddala ku z'amafuta kwatadde bo bulalaga kyabagambye nti but a successful missile strike could cause far more damage than a drone attack obanga oziyiziza zi drone tulina zi missiles gwoba oteekako mayinja wookolera ensobi n'okkiriza ebya Amerika byakugamba tugenda kukuba ne keegi z'otaddeko tuzikube tukooye omuzannyo lwaki mutumanyiramanyira tuli bakyali bammwe tuli baneyiba bammwe muli mu kutulyamu nkwe tubalabudde tubayiriddewo omubiri ebbanga lyonna muganye tugenda kubakuba nga tetulumba beesi za Amerika nedda tukuba mmwe eyo ye Iran nno bingi byenyinamu ne bya North Korea byonna mbirina naye kansooke nkuwe kino olwakadde Janati Musa agamba ki ono nalina bya busiraamu
abajanati Musa Enterprises basangibwa ali ku Mukwano shopping arcade bakuleetedde ebyambalo ebyobusiraamu ebiri ku mulembe nga sharia okuva mu mawanga ga Buwarabu omuli Dubai, Turkey, Saudi Arabia n'amalala mangi nnyo. Balina amakanzu aga buli kika ag'abato n'abakulu, enkofiira eziri ku mulembe, habaya, sitira, obukaaya ku sayizi zonna, dress ennungi okuva e Turkey, engoye eza office zonna ku Janati Musa obogwera we ziri basangibwa wano ku Mukwano arcade opposite ne park enkadde molo, oba bakubire ku simu 0774 28 04 47 0770 57 14 09 bebanafa Bajanati Musa. Gulira omuwola gwoyogereza habaya, mukube habaya, tajja kugaana gwe wabanga yeganyisiza osinisa aba Yusufu baganye byonna biganye, buli wosinika Yusufu ate yeyewandiisa weetuukire ne habaya eva ku Janati Musa gikagulire ogikakube maaso kagamba ekyo kikyali kituuza ndeeta ne sitira okitegeera Janati Musa gye biri mu mbeera yonna. Njagala mbakwasa bituli omukeze ate babongereyo Kasekende. Nyina ekintu kye nasuze ndowooza ow'ekirooto kye ow'ennansa Engineer Kaweesi ayinza ova mu office ayinza ova mu office gundi yeyo sinagigobera naye nawuliddeko nga bagamba mwalimu ebirumira. Waliwo kyamaani yabadde na imaamu wa muzikiti nti baamubba era yo commission yagambye bagenda okuddamu ne Engineer bagenda kaddamu. In fact bakirangiridde ekyo kati ekyogamba nti bagenda kaddamu kyo kyawedde bagenda kaddamu oba kyamaani gwe babba yagamba nti